Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namimba Media Group abajagala abajiwuliriza abajigoberera nateera ngera okubala musanikira musecho nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kino nno kyajja ng'ekibuuzo waliyo omuwuliriza waffe yadde nga teyabuuliza ku mukutu yasobola okunsanga n'abuuza okusinziira ku misomo egize gibeerawo egikwatagana n'okwawukana mu bufumbo. Omukyala abuuza nti senga omwami oli afumbirwa omusajja oyo yatoola amahale bulungi wagatoola wabula nga omusajja oyo bwamala okutuuka eno oba kyatandika lunaku olwo oba omusajja yali akimanyi ng'alowooza nti oba oli awo ndigire oluvannyuma naabanga tasituka omusajja oyo nga ebikolwa ebyobufumbo tabigenda, Allah yamugerera, talina gundi. Sigamba nti kubula maanyi ga kisajja, kubanga oluusi oli wabeera ayinza okubeera n'amaanyi naye nga matono, tugenda bagatta. Waliyo ono alina matono ne wabaayo oli nga talina ddala nga tetunagenda mu maaso tusooke tukubirize nti wobeera n'ekizibu tayipu eyo, omukyala gwe atagira nga mu maanyi tolina tokuba seruti, tokubira abasirikale seruti bakamaabo, gwe tugamba nti ebyobufumbo bireke kubanga ekyo kyekikulu ekibirimu era kyekiyitisa okugamba nti abo bafumbiraganwa. Bino ebirala byonna bijja ebigoberera obugoberezi, naye senga in case kiba kibaddewo, kubanga bangi bakikola, nayagala eno ku mabbali nti nalaba engeri gyemmatizaamu mukyala wange nkuume ekitiibwa kyange okubaawo ng'omusajja, naye nga wamuleeta ate omukyala ono n'atagikumira nga gwe wamuleeta eno ku mabbali tukubalenga mu bafumbo yadde nga eka toli mu fumbo mu bikolwa ebyo. Mu mbeera eyo senga omukyala baba bamuleeta nga agenda okutuuka akuumyeko olunaku lumu naku bbiri ne senga zeeyo, era bagambye tugumikirizeeko banoonyeza ku ddagala nayo biganye, omukyala oyo aba alina okubanga baawukana. Omukyala oyo baba balina okubanga baawukana, naye mu kwawukana okwo olw'okuba nti gwe ensonga gwe kanaaluzaala fanisfu ma faradtum, wobanga wamala okumweyambulira mwatuuka ne mu gundi munyini neyeteekateeka n'okugira ki awo, era tomugjaako kintu kye kyonna, tomugjaako kintu kye olw'ensonga nti kivudde gy'oli ate gwe wakiyingiramu ng'okimanyi. Fala ta'khudhu minhu shay'an, wagenda wasituka ng'okimanyi nti tokuba seruti n'ogenda n'oyonoonera omukyala biseera bye, mutuusaawo toyogera paka ne mukisenge ne muyingira ne mweyawula. Bwe muba mwamala okweyawula olwo muba mutandise okuyingira mu kikolwa ekyobufumbo, yadde nga kiri tokikoze. Bwe mwawukana n'omuta tomugjaako kintu kyonna olw'okubanga kivudde gy'oli mu gundi mu mbeera eyo. Kati waliwo omusajja omulala ng'ono ye akubamuuko saluti mu wiiki mulundi gumu, mu mwezi mulundi gumu, mu mwaka mulundi gumu n'okweyongerayo, oba mu myaka ebiri. Obusiraamu bukiramula butya mu mbeera eyo? Omusajja akubamuuko saluti ennaku ezimu, naye tugamba nti ow'ekikulanga ekyo naawe buulira omukyalo ono gw'oli kuleeta akutegeera agende okujja ng'amanyi ekizibu ekyo nti gyekiri, either akigumire oba ogenda ofuna omulala asobola okugumira ekizibu tayipu eyo, kubanga nga bwe kiri mu basajja ne mu bakyala era gyekiri, nga naye mukyala era naye ayagala mulundi gumu mu mwezi, mulundi gumu mu mwaka, mulundi gumu mu myaka ebiri mu mbeera ng'eno. Kati muleke agenda anoonya abamufaanana. Kati bw'oba okimubuulidde mukyala oyo n'akikkiriza n'omala omuleeta
nomala omuleeta mu maka tugamba nti awo mugenda kuwangaala awamu. Naddala omusajja senga aba asobola buli mu myezi ena naaba nga atuwaayoko marra omulundi gumu, myezi ena n'atuwaayo omulundi ogumu, kiba oyo omukyala abatakkirizibwa kugira ki kuvaawo agume mu bufumbo obwo. Nga tukijja ku kyafaayo kya Khalifa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yagamba nti lumu yali ayita ekiro ng'alondoola n'awulira mu nnyumba nga mulimu eddoboozi erivaayo mukyala ng'ataddeko akayimba ekitontome ng'agamba nti obudde bugenze ne buziba ate nabwo tebukya, ate ekizikiza ne kiyitirira. Naye senga si kuba nti Allah andaba byonna byenkola olunaku olwaleero ekitanda kino kyali yenyenyezza amakulu nti n'alifunyeyo kambeesabeesa. Omusajja nannyini mukyalo oyo yali omu ku balwanyi ab'entalo z'eddiini nga Umar ibn al-Khattab yamusindika mu kugenda mu ntalo. Bwe baagira emisana Umar amaka yagamanyi n'oli gundi bwe yagira n'atumisa mangu n'agamba muduumizi mundeetere omusajja oyo gundi erinnya ly'omusajja ndirabidde sahabi eyali mu ntalo ezo, n'agamba mundeetere mangu nga tannamugamba kumuleetera. Umaru yagenda n'abuuza omu ku bawala be Hafsa, n'agamba nti omukyala asobola kugumikiriza bbanga ki kyenjagaddemu. Omukyala n'amugamba Hafsa nti asobola kugumikiriza emyezi ena bwe bugumikiriza bwani bw'omufumbo. Kati awo bannafiki bannamateeka bwe bakijjira nti obugumikiriza senga omukyala abanga bbaawe mu myezi ena asobola okubaayo kone kyamutuusaako agume obwo obufumbo weebuli bukkirizibwa, okuggyako bw'alaba nga tabisobodde awo asabe khulo, asabe ye mwenyini yenunule yeete omukyalo oyo abe nga addiza ono amaharage obufumbo bugire ki baawukane, bagende wa qaadi w'omulamuzi qaadi waffe n'abanga abatuuza babuulira omukyalo n'oguma mu myezi enoofunangayo olumu nti ati sijja kisobola, oba mu wiiki sijja kisobola, nti amwawukane naye muddize eki ebintu bye. Awo eba khulu. Wabula kyenjagaddemu nti obufumbo omusajja ow'amaanyi amatono si tteeka nti aleme kuwasa, wabula annyonnyole ekyo kibanga ekirwadde nga bona obeera n'ekirwadde kyo, bwobeera n'ebirwadde ebizibu abitali abantu toleka oli kukyekangira awo, kimunnyonnyola omubuulire ndi bwenti ne bwenti onokkiriza okunfumbirwa. Bw'aba akwagadde omukyalo oyo ejja kukkiriza gireki akufumbirwe, bw'aba tayagadde ogenda onoonya omulala ekinaavaamu ng'otuuka ku oyo ali mu mbeera nga eyiyo. Wabula bwe baba temwakyogerako ne kiba nga kimaze okugwawo, omukyalo ono ne yeekyanga kubanga yaba yeekyanze akuddize eggundi yo obufumbo mwawukane, agenda afuna omusajja omulala bw'aba tasobola kugumikkiriza mu mbeera eyo. Nga tumaliriza ku nsonga eyo, omukyala yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti nze nina bba wange naye ntya okukemebwa mu ddiini yange, bwati bwe yakibikka. N'amugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akitegeera nti ono ayagala bagire ki baawukane, n'amugamba nti osobola okumuddiza emmaali ye amahale ge yakuwa. Omukyala n'agamba nti ya Rasulallah, muddiza n'ennyongera namu. Kati omukyala n'amugamba nti kakati mwawukane, ne bayita oli ne bamuwa emmaali ye. Mu mbeera eyo omunafu atalina maanyi ng'ate yawasa naye ng'asobola okutuukayo okwo mu myezi ena olunaku olumu, oyo balina okuguma. Omukyala bw'aba tagumikkiriza addiza oli amaharege baawukane, sinakindi akubise namu bw'aba akyagadde okubisaamu ng'omukyala oli bwe tulabye. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.